Wetutuukidde mu kifo kino ng'embeera ya bunkenke era nga poliisi ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Julius Tugumanawe baatuuse bukubirire okulaba ogubadde. Abantu ab'enjawulo n'abakulembeze okuli omubaka omukyala owa Mpigi Teddy Nambooze, omubaka wa Mawokota ey'Amaserengeta Yusuf Nsibambi n'abakulembeze abalala bakedde mu maka ga Isaac okusaasira ab'eŋŋanda. Teddy Nambooze akubagizza ab'eŋŋanda z'omugenzi wabula n'alaga okunyolwa eri abavubuka abagufudde omugano okuggyawo obulamu bw'abantu nga baagala okufuna ebyamangu, bw'atyo n'asaba abavubuka okubaako emirimu gye bakola nga ne bwe guba guleeta katono okusinga okukomya obulamu bw'abantu. Musango naye nze nvumirira ekikolwa ky'okutta kubanga yattiddwa buttizwa amasasi. Nsaba Katonda omwoyo gwabulamuze kisa, naye ate n'omuntu agenda mu maaso n'omutima ogwo gw'okutta n'okulaninga nti kanzigye emmundu kanziririze obulamu bw'omuntu mbugyewo. Ekyo kyenvumirira. Katonda atukakkanye tube nga twekuba mu mitima ne bw'oba oyinza otya okyuseemu. Abakuumaddembe kano akasoomoozo kamuwe kuba kaakati emmundu eba evuddewa, emmundu eba evuddewa. Awo wesaba okunoonyereza kugende mu maaso. Ate ye Yusuf Nsibambi alaze obwennyamivu olw'ekitongole ekikuumaddembe obutakola bulungi mulimu gwakyo okukomya ebikolwa eby'ettemu bwe biti, ng'agamba ne bakwata nga bazziba misango ate babata mu kaseera mpawukaaga nga tebakoze na kunoonyereza. Babba bodaboda wano jjo ne bakwata abantu ku lw'ekatebo n'emitalamaliya ne babata ne bagamba be babbyeko bodaboda ate basasulwe. Abantu babbe ente ne baga nti ate bateeseze nabo wabweru. Ekikwewuunyisa omuntu abba atya ente n'azitambuza nga tewali patro, tewali kiki. Kakati eyo yonna embeera gye tuvumirira ng'abakulembeze. Okukwata obulamu bw'omuntu omugyewo gw'omufuneko ate ye zaatuuyanidde bannange kyabulabe. Beera n'akatono obeere mu mativu nako naye ng'ate tomaze obulamu bwa munno. Tusaba kimu poliisi ekola ogwayo enoonyereze nnyo erabike ng'abantu ab'omutuufu bafunika, kubanga abantu abo singa bagenda beeyongera we batyo bajja kifuulira ddala nti kye balina okukozesa. Era tusaba security ekola ogwayo abantu abo balabike nga bakwatibwa. DPC Julius Tugumanawe agamba nti babakanye dda n'eddimu y'okuwenja abatemu era bagumiza batuuze nti bano bakubagombamu obwala, bw'atyo n'asaba buli muntu alina amawulire agasobola okuyambako poliisi mu kunoonyereza kuno agagiwe. Ogera ku mpewo naye nsuubira results okuba nnungi nga tetunagenda wala. Bano bakikoze of course mu butiitiizi tulina sofa bye tutambuliddeko ebinaasobola okututuusa ku buwanguzi era nsuubira bajja kukwatibwa. Kyenkakasa ku batuuze b'e Buwama babeere bakakkamu nti ffe weetuli nga security ate tujja babeererawo mpaka. Kirudde Muzaffalu y'abadde ku Delta TV Amasukulumu.